kick. Bicycle kick ojja mufuna. Nonya akoko jaka gato ku namba y'essimu 0752 ana 32. Abakazi badekerawo bayisamu amaaso madde nnwanyiza sizanya ekintu ekyo okuva mu 2022 nnwanyisa kintu ky'abakazi abagamba abasajja nti bamalaako era nnwanye ndabika nina bwe nkituusiza tekyali mukazi agenda ku poliisi mu baweerofeya nti omusajja tamalaako kati ate batandise genda nti munnange ansuse ate horsepower nnyingi ne bw'oba oli Bulaaya ne bw'oba oli ludda wagwe ojja kumanya nti bicycle kick ajja kuyamba okutereza amakaago olabenga nga ne bw'oddeeka nga tolina kyokutte amanyi banaatera otandika abakazi nze ekyo kisajja kikojja kagato jako ntiki ye yaleeta bino byonna ng'ate nze gye mpita basukazi banjiramu bati bansonga mu emimwa tumanyi nze maze yali munnange taliimu wadde akapeca nga naye oyo saagala naamugambako oli yalinga yepampalika nti baze tamalaako n'agenda welfare wa poliisi bw'amaka akola ku byamaka kati naye n'asangayo ate agenzeeyo ng'oli agamba nti omusajja taŋŋanya ki kwebaka kati oli welfare n'abagamba nti kakati gwoba ono taganya kwebaka kankuwoono mukole muti ono atwale oli agamba nti maama ng'ani ogwojjako ekyo kati ate olwo mugamba nti wabadde ononye eki abakazi mwagala ki ate yegwe nsimanyi omanyi abakazi bajja kusobera tebaagala tebannakiyiga paka ne bw'olisanga omukazi ng'alina emyaka emeka ng'amaze ku nsi emyaka osanga omukazi ng'agenze webatunda eddagala ekyakinasi nembuuza abakazi bano bagula ki yagalayo kali akafunza nogamba ate kiki musirikale ogamba byabakazi sibitegeera ate ogenda okulaba ng'oli agamba nti nawo nno nalina erigezi naye omusajja mutono ate baagala agezi kitegeera nemubuuza nti kati n'omunene ate ng'omaze okufunza olugoye omaze oddufunza ate oyagala entumbu ebeera ennene onaalwambala otya nga abakyala temutya nammwe musobola okubira kokojja kagatto n'abawa bicycle kick anti abamu abasajja mbubu atya kuswala kamutege nedda gwe kati ojja nze nenkubuulira engeri gyojja okakozesaamu ng'omusajja we ate sigama nti ng'olinga amuwadde eddagala bala amanyi batya nnyo bw'omukazi andoga nedda gw'ojja alikozese nga gw'olaba gw'ofunamu alaba gwe nga ku makya nga lw'osuzeewo endigidde ekyuse nga lwasuzeewo endigidde ekyuse twalitegeera naye omukazi we naba giki te luli nalinga nsikattira naye kati omanyi wali obaddeko ng'olaba tv ng'esikattira naye bicycle kick bw'omufuna oba tekyasikattira tv era ogenda okulaba ng'agamba tv y'omu kisenge yesinga nga ey'omudiiro takyayagala ogirabe ate nga 31 ogw'okumeka omwezi gujja kubeera gwa July 31 genda olabe ekiyitibwa endongo kadongo kamu yakuumidde music wa Uganda waggulu era ojja kukizuula nti n'abayimbi abajja bo n'abameruka bwe bamala okumeruka nga tuyimba raga tuyimba biki batandikira mu nnyimba za kadongo kamu ze bayimba kubawonyaawo era ogenda okulaba nga zikoze hiiti okuva emyaka emeka buli obaluddiza eba hiiti olaba oli yazza Nabadda wa myaka 58 olwo Nabadda oli wala maama si olubaddenga kooko gundi yaluyimba Gerard Mukasa yaluyimba mu 1900 ndowooza oba yali 6 mu emeka wangi yaluyimba mu 6 mu 7 n'ogenda kawulira nga kakomyewo Ntongo baaluyimba mu 1900 7 no balukuba 1973 Ntongo nebeera hiiti ate neddamu nebeera hiiti mu 2005 nalabye omukulu atwala ekitongole kya UCC nga ayimba muyimbi oyo twalinga tuyimba naye nze nalinga nnyimba n'ennyombi ttembo ng'alina ekibiina bakiyita Lungujja Dramakitaz muyimbi Lungujja Dramakitaz era oyu mwana we Lungujja olwava e Kasanda yajja buzirungujja nga wabadde abeera gye yali abeera yali asomera mu Lubiri SS era mu bantu abagala music mu bantu abagala emizannyo mu bantu abagala kadongo kamu mu bantu abagala art Honorable Nyombi Tembo yakwata ekisooka olaba n'abamuzannyako tebamwagala kumwenka abaliyo booko bonna
tebamwagadde kwenkana Honorable Nyombi Tembo era bwati yampita nabadde naye gundi doza wabadde oziraba twabadde naye era nga tuliko mujje mulabe show egenda okubeera mu Serena Gardens ennaku z'omwezi 31 omwezi gwa Julai kadongo kamu bagiyita ataakulaba akunyooma genda olabe era ataakulaba akunyooma kubanga okumutajja akwata omuze no kwetuli tweyanze gemwe nabe kumira ku mukutu guno mwebali nnyo mwebali eddala Tronaz Media kwetuli amanya Tronaz ngandine Kojja Kagatto exclusive YouTube channel abantu batandise okundaba banjagadde kitagambika bajja kulaba omanya abantu boko balina entono naye bajja kulaba kifuba obateeka olina okubalemerako abantu nze siremera ku bantu nze nkolanga restaurant anti obutabalemerako oba tobawadde kye banaalaba kakati nze ate okubalemerako kwe kubawa ebifu ng'obakaka babirabe nze kyenkola mbeera nga restaurant nfumba bufumbi biwooma ababiri abajja kujja oloza buli restaurant efumba biwooma anti restaurant efumba ebiwooma era olaba nga baddinga nayo buli omu gyagenda kati oli wanaabikulanga cyano n'agenda kuzaagenzeeko nga ojja kumulaba ng'agenda ku Tronaz ng'amanya kyenfunye kyekyo ng'amanya nti ndowooza era n'eri ku Kojja yagambye ati eno kitekwa okubeerayo kangendeyo kamba bw'ofumba ekiwooma abantu bakyagala gyensonga lwaki olaba nti abantu golodi olw'okuba bamwagala golodi tabala ku miti wakusima wansi bamusima wansi ate si wakusima wano mbongo bosima toilet naye bamusimira ddala wala nnyo naye ogenda okulaba nga bamugjeeyo kitegeeza nti ekirungi kibawala namusimi wa gold nno naye asaana kuwa kirabo aba amaze okukyewa abanoonya bibye yali amaze okusima n'akuleeterako era bw'asima yo mulaba nako bw'asima era atwala wuwe kati nze oli bw'aba akola ekintu mwafuna ssente atobe yekka ffe tukirabe bulabi wali kuba ffe tujja kigula oyo ye Kojja Kagatto buza ko mulabi wa Tronaz Media omulabi waffe nkulamusizza nnyo webali kwekuumira ku mukutu guno era nga buli lwobanga subscribe ze no likinga ate bw'oshare yalinga kituyamba okufuna abo abanaakomentinga n'olwekyo mugende mu maaso kubanga mutukoze obulungi obutagambika amiina oyo ye Kojja Kagatto olwaleero waliwo entalo ezigenda mu maaso waliwo abamu abali mu kugamba bagamba Nansana ebavwe mu kamwa waliwo abagamba nti Nansana kabuga kabuga k'abaavu kabuga k'abanaku kabuga mu mbeera yonna nti Nansana tewaliyo kirungi kyonna leero tuze ne Kojja Kagatto atulambululire Nansana okuva emabega eyo tulabe ne weetuuse kati ekikulu mu byonna sooka okwebaza abalina endowooza eyo oba buli omu endowooza ye tugiwa ekitiibwa oyinza giwakanya naye nze kati nze ndi omu ku bantu abamanyi Nansana mazima nyinza okugamba nti mu bantu abali mu Nansana abagibeeramu muyinza obutabaamu amanyi Nansana nga bwe mumanyi nze natandika okubeera kukolera mu Nansana nenzija nensula namuuko mu mwaka gwa 1979 mama senga abadde onandimubuuza naliwa netubeeramuuko nenkolerangamu nga nkoleramu ne disco biseera byo nali DJ nga tulina disco tuzireeta mu bifo mu Nansana wokka nga tulizireeta mu bifo bibiri ate biseera ebyo nga abantu tebaali tebannamanya nnyo disco mu Nansana ebiseera ebyo mwalimu night club bagiyitanga Blue Star nga Blue Star ye club mu Nansana era n'okutuuka kati temunaba mu kifo kinene kyali namaanyi ge kyalina nga Blue Star
bwe yali Blue Star yali abali mu Nansana abagenyi kati ngamba abalimu kati abakajja n'abamazeemu emyaka 2 kati era we batumanyi Blue Star abatagimanyi. Blue Star yaliwo mu 1979 paka mu 1985 awo. Yali side kyawo bw'oba ovuye Nansana bwoti bw'oba ovuye Kampala ku mukono ogwa ddyo bw'oyita Katale n'oyita awo awali ekizimbe okuli anti ennaku zino Nansana simanyi bulungi ebizimbe ebirimu naye ekizimbe ekiriko Bebanjovu okuli Kenjoy supermarket ate ekyo kati Kenjoy eri mu maazi opposite ne Blue Star we yali awali ng'ogenda okutuuka ku Shero ku mukono ogwa ddyo obodde egindi Hoima mukono bw'oba ogenda okutuuka ku Shero eyo gy'ovaako ekizimbe kyali olaba maduuka kati neno emmanju ojja kulaba ng'eriyo emizigo mingi yali Blue Star era nga Blue Star yalina nga bw'oyingira mu Blue Star otuulamu oli naakunoonyaamu munda nga takulaba ng'eyakabaaba nga okudigida kwali awo ng'abaana bali omwo nga tuli omwo tudigidira omwo n'enyengumba nga mwe badijja abakuba omuziki nkutidde gojjo gende kati abaana mulimu abakyalimu abakyamanyi naye kuba twalinga n'abaana ba mwami Kizito. Mwami Kizito yaliwo Kizito we wana wali ng'ova ku kapoliisi k'e Nansana we kali kati so bataddewo Nasalaawo awo ndabawo bookera enkoko ennyingi ennyo naye ennyumba eyo eri mabega wa bizimbe ebyo makaago gaali manene nnyo oyo Kizito bloka so ng'ate nga tuli ne batabani be mutabani we gwe twasinga okudigida naye ennyo yali anyumirwa emanye emidigido bamuyitanga Wilba nga tuli ne Wilba Wilba bw'onooba okyaliyo bw'onoolaba akantu kano aba Kizito abasinga era twalinga naye baali bakulu abamu baali bawala ate abamu nga tetukwatagana nnyo naye ye Wilba nga we tudda wadda ne kutugattako abaana ba gundi ba Yesu amala era neewuunye yali asembayo obuto gwe nali mbeera naye nnyo gwe nalaba nga muto nnyo bamuyita Suuna yali mwana muto by then nga mwabeeranga naye mu ndongo era nga ye kati ate Suuna okumumanya si lwakuba nti ate ye naye baganda bate betwabeeranga nabo nga kuliko ne muganda bwe yakolanga mu Uganda Libyan Arab Bank nga era bwe twamaze ebidongo ku makya tugenda nabo ate nga bwe tuba tusiibi twajja nkubako ebidongo tusiibako okwo seba ku kyalo kwaliko n'omuvubuka bamuyitanga Nkanji kwaliko Sessanga kwaliko okati mama yali Muteeso oba yagenda kati oba akyaliyo yafa kati nga ataawe wa Yesu amala bwo twajjangawo nga waliwo nawo kilabu ebbaala gye twakoleranga kyatekangamu disco ng'eyo naye ejjuza buli lwe tubeeramu nga yo bagiyita batya yetanga Wajjaasi bamuyitanga Jaasi kati kwegamba nga awo bayitawo Wajjaasi kati era kwabangako abagagga by then waliko n'omwami yali amanyiddwa ennyo edda bamuyitanga Kiberu ng'oweterawo Wajjaasi awere ekkubo eryo eriyiterawo weŋŋamba mu maaso ga Yesu amala n'oyingira munda eyo omwami oyo Kiberu gye yabeeranga ng'era bw'ajja n'asimbawo nti azze kunywa nga abantu abasinga mwenna mufumbya miyagi nga w'amaanyi nnyo kati naye ebiseera ebyo ate waatuka ekiseera Nansana we n'abeera danger zone atya okutandikira wali ku Lubigi wali okuyite waliwo nawulira awo bayitawo Nakayiba bayitawo Ajiija muna nga temubi abantu batyayo abantu abo baddukawo dda muno muna abantu ennyumba ezisinga baali baddukamu dda wabeera kumuuko ebizibu we byajjira awo tuyingidde 8 mu gumu awo mu Nansana ono nga Nansana teyali takisi ekikulu ekisooka nga batambula batya ng'abalala bwe batambula kati nyinza okubuuza waliyo takisi nti eno takisi egenda gindi
waliwo ebitundu nga tewali mmotoka ejja kukomawo nga taxi bweva Kampala eyita mu Buyisi nga taxi owe Nansana alinnya mmotoka zaawa zewa Kiso stage ye Nansana Suuna waliwo abavubuka baali bakola Suuna bamuyitanga Suuna ate sooli ne Suuna ate yali avuga taxi naye yalina kamotoka yali abeera bw'oba onaatera okutuuka awo mu maaso g'ekkanisa yekereziya St Joseph awo arawundi awo yalinga abeera olingawo n'omuwala bamuyitanga Joyce yali mukwano gwaffe nga bwetuba tuzze kuno gwe tudigida naye kwabanga kabo n'abawala bano babeerangako naye Suuna oyo yali alinako takisi kabanga kaali ka Daihatsu nga kakula nga gundi nga gwolaba Kamunyi bwe yakula nga kavuga nga yaliko ne kubeerako n'abavubuka oba bakyaliyo maama baali bavuga mmotoka z'omusajja Muwanga yali vice president wa Uganda nga bavuga mu mini Benz bwe nga bakola wa mu kibuga Wakiso nga bakola Wakiso bukola bugenda Wakiso endala zikola ku nguudo ndala naye nga akawungeezi badde eno kati nga mukudda baleeta ku bantu bakuno naye nga Nansana yali talina ki taxi olina kulinnya ze Wakiso 81 awo wonna paka ndowooza 86 Nansana yali talina taxi kati nga awo olwo nga Nansana omanyi kyekibuga nze yegundi yasinga abajijere gamba ewuunya naye bwe mbuuliraayo ekibuga kimu mwanya oba municipality emu erina ebintu byonna nga Nansana bwe birina engeri amabanka obungi petrol stations obungi ezo microfinances nyingi nganoli kabibe bizimbe kati municipalities ezingo okujjako erina kubanga sigimanyi iyo kati as per now esinga Nansana ne bwogamba bugambi kati kali togenze Nansana eri ku main nogamba ndi kalo oli Nansana oyiseeyo mabega mu byalo Nansana kinti Nansana ngenda Ganda side ze Ganda bw'otuuka mu Ganda oyinza okwewuunya ng'esingira ddala wala nnyo n'amatawuni amalala wadde nga oluguudo lukyali lwa ttaka Nansana yali okuva edda nedda kyolina okumanya byali bibanja by'abantu kubanze nalinga nvuye Bwayise nga ntambulira mu lusalosalo lwa Malokweza kuba yalina ettaka ddene awalingawo olusalosalo okutandikira awo ku gundi ye Nabweru nga eri nga tuyitira mu lusalosalo ne tugwa eno maaso naye ekkuba eryo lyaliwo eri Nabweru naye bwe lyalinga lijja nga terituuka eno liti lyaweteranga wali wammanga kangoonate okutuuka ku sheera eri emmanga eyo ne bambuka lyagwanga ku ggombolola wennyini kati kano ensalosalo abantu abaatayagalanga kwetooloola eyo ne bakuba obukuba obwo ne batandika okuyitamu n'ekkubo lyamala nze mu 83 wenziyukirira bulungi ennyo lwe nasooka okuyitawo kuba twabanga tutyayo nga tuyita mu nsiko olina okuyitawo misana ng'ate n'emisana nabwo waliwo obudde bwe buba buli yingidde 11 awo nga toyitamu olina okunoonya waliwo kati ennaku zino we bakola oba bakola mwala awo nawuna nga n'emmotoka tejaamu emmotoka tesobola kuyitamu lwali lusalosalo nga lututambuza ne lukutuusa wabangawo eddaawo n'omusajja nga eyatutiisanga ennyumba ayitangawo wa kibuuka yabanga musawo wa kinnansi kati nga tutyawo naye ekyo nakyo naye nga bayita mukasa ng'abantu b'osanga era gye babeera bava nga kalinga kakubo ka lusalosalo wa musawo muganda wa kinnansi kati nga waliwo n'ekyo ekyekabumbi twayitanga nga naye eriyo kibira eyo ekigende kabumbi nga kibira paka eri wamala paka mu kibwa kati nga bwe tuyita mu kibwa eyo ng'ogguka eri ewaffe kuba nze nzaalwa wali Kawempe maaso ga Los Angeles kale kati eno nali mmanyi nze namalako emyaka okuzaalibwa saayitako mu kkubo kuva mu kkoona lino ekkubo kati erivuyita Jinja Kalooli awo junction awo eriggwa awabaddemu n'akapoliisi so naye nze nga nzaalibwa wali wewulidde naye namalako emyaka nga 13 nga
siyiseekaawo kugwa kazo oyita omumpolampola nayo nayo nga tutyayo nga sivanga keeri kutuuka mu junction eyo naye kati nayitayo keeyo eryo ebbanga lyetwayitirira yitire mbunjunju olwo tulyoka tumanyamu ntandise mu 8 ntandise olwokukola ki okutegeera buli kimu nkyeyagalira nkikola nga bwe nkyagala eyo mwabangayo babbi mwabangamu babbi edda jinja kalooli ekifo nga temuli bantu mwabangamu abantu olabayo nnyumba nkadde naye tekitegeeza nti olwo teri bantu kati kiringa oli bwanagamba bwe egindi wabi teri bantu watya gyebali naye batono national park gyogenzeemu mutaba bantu muba mu bisolo naye Nansana baaliyo era baali bangi otoba n'amayumba g'abapangisa gaalimu obungi kati awo awaaliwo omanyi opanga kati Nansana oli bwamujerega I just pity him mwewuunya oba ne musaasira Nansana mugeragere nyine kawempe Nansana gwotandikira ku mayiro 5 ng'ofuluma kibuga Nansana mayiro Nansana ku 5 Nansana ku 6 Nansana ku 7 Nansana ku 8 ng'ogifuluma kyali oli mu Nansana kati omuntu abalina gundi ebifo bwe bityo nga muwanvu bwati ekifo bw'ogamba nti kyabanaku naawe mba nkwewuunya abantu abamu anti boogera bwe batyo lwakuba babeera bo nga embeera ze balowooza ndala nnyo n'ekitundu bwe baba bakirowooza kiringa kati nze ate kati weewuunye nze ebifo by'endowooza ebyabanaku ate byebifo nga bimuyenga byebifo nga kololo byabanaku najjeera Najjeera ate taba wabanaku Najjeera naye yalinga Nansana kuba Najjeera ate nali nkyabeere wasenga wange nga nsoma ngeze mu senior navanga naalya nga mpita mu Najjeera naye nga namu mu Nansiko Najjeera naye nsiko kiwaatule nga tugwawo entinda mu town ntinda awo ku stage wali omuvule wenyini walingawo ekyuma ky'ebinzaali gye bayita nga ntinda spices and flour mill ng'eryawo okuyita nga mapeera mwasinga nga mu miti gy'amapeera mingi nnyo n'amabanda 80 kati awe nayitira giri mu 7 gwe tulowooza nti nnyumya bya leero abantu nyinza okuba nga nnyumya nga bo balowooza nnyumya bya leero so nnyumya biri mu gya 7 bannaye temulowooza bya kakati tuva mabega kakati awo gundi atandise okudevelopinga ng'olutalo lwa 86 luwedde Nansana n'atiba n'addayo nga bweyali oludde mwalimu baali bazimbamu nga bwe bazimba ng'enzimba yaabwe teyalimbi ojja kukiraba nti ebizimbe bibongeramu bitono nnyo wadde nga biri modern naye mulimu ebizimbe bimulabeera nga bibadde bakozesa nga bibadde bikadde nga byamu kati olwokuba ebbanga eri okuva mu 81 yali yafuuka danger zone nga bw'olaba era nze bwe mpulira nga boogera ku Luweero ndi ate Luweero ne batayogera ku Nansana nakyo kinnuma kuba Nansana kifo olutalo kye lwakosa okumala emyaka kumpi 5 nga danger zone temuli bantu ng'abantu okujja oli okumanya nti obeera Nansana ne bagenda nga ku road block yabeeranga wali eri emmanga nga bakugamba nti obeera nti Nansana ng'oli akuzza wali ti batandika okukola ki okukusoya ebibuuzo so bwe bagize n'adevelopinga ate ekidevelopinzizza Nansana kuzimba kisaawe ky'Ennambooli ekyakuza Nansana lwaki abantu bangi basenguka mu area we bazimba ebinankani kisaawe be bajjawo kati baali balina okunoonya gye bagula okufuna gye bakola ki era abasinga obungi bwe bagula kuno bakola ki kitundu ate ne kisituka buto era bwe ndaba omuntu agambe nze ndaba mwewuunya mu Nansana muno mwe muli ebintu bw'okeera ku makya nti oyagala hotels ennungi ozinoonya mu Nansana toyinza kubulwa hotelo gy'oyagala ennungi eri ku level gy'oyagala ng'ate terina kerere kituufu nnyo ekyo Nansana abantu bakirowooleza walala nnyo nakyo kiri walala nnyo ate aboogera ebyo be bantu abatabeeranga ku luguudo luno manye eriyo abantu abalina tendensi tinze sisobola kubeera gindi
tosobola kubeerayo lwakubanga okyasobola olina obusobozi obukubeezaawo naye bwe buggwaawo gwe ojja na kiro ate ng'ogamba be wagamba nga nti Nansana kifo ky'abanaku naye bw'onfunirayo awo nange ne nkugamba nti wali osaana kufunayo luli ewavumirangayo naye kati tewakyaliwo osobola erafu abajerega Nansana bamuveeko kubanga nze Nansana mumanyi gyavudde n'okutuuka leero bwatuuse kati abo baana njabayita nannyini Wilson wano abo tukuze nabo baawali eri gindi ng'ogenda mama Nkoowe omukulu owa Wilson tukutumidde ku Wilson Hotel Ssenyondwa Ssenyondwa era ye nannyini Honest Estate Developers oyo tubadde naye nnyo era alina tolowooza nti alina eyo Wilson yokka alina neye Kasubi ng'okkirirawo oyo tubadde naye ebbanga ddene era mwabadde asinza edduuka eddibadde ddene ndowooza mu Uganda ng'asinza nga yenkanankana ne Shoprite edduuka obunene libadde nga mu mukwano awo nga ku paaka ku gundi nga ku Namayibaawo mukwano yali awo nga liri eyo nga bayinza batikkulira ennaku nnya nga batikkula loole zireeta bintu bw'oba oviiriddemu ku Namayibaawo n'oyagala oyite mu mukwano omwo waliwo woolabanga ekyereezi baasibawo mabaati bati munda omwo nga lyonna dduuka lye nga mulimu bw'atundira so omuntu w'e Nansana bw'ogamba ndi wabanaku ng'oyo waayo gwe genda olabe eyakola gundi wali bayitawo batawano sebatawaatera okubeerawo kuttaanaawo ku kanisa bannange Holy Farm kale ate ababeerayo mwe mutamanyiyo bayitawo Holy Farm kati laba ebizimbe tunulaawo ku kanisa wokka ku kereziya masavu naye nze mbuulira omuntu yenna ng'abadde ajerega mbuulire ye wabeera wafaanana watya bw'oba ogenda kati ambuulireyo ye kyalowooza ekyandibadde ewaabwe ng'e tekiriiyo kereziya y'e Nansana parish n'ebizimbe ebiri awo wokka wonna n'ebizimbe kati labira ate waliwo ekintu kale n'akatale ak'e Nansana mbuulirayo alibeera gy'obeera ojerega ak'e Nansana nga omutubulira kamu bwe kafaanana onaagamba nti akekawempe ke kalungi awo bangamba mbolusi babeera mu kiro abaki abo abakajja abajerega Nansana nabo bajja mu kiro mpola mwe basoobera bagamba nti waliwo walabikira kangendeko ku timeless awo ate oyo mwana Suuna omanyi naye oyo mwana yali kati nawulira abajerega abayimbi nembeewuunya oyo Suuna muyimbi Suuna muyimbi nannyini timeless kuba oyo mwana wa Yesu amala bangi abo oyo mwana muyimbi anti nze muyita mwana kuba mujuukirira ku level nakola ki kuwamusanga kuba mulabira kubeera era mukulu kunze era nja kusigala muyita mwana lwakuba nti muntu mulamu naye yampita era nangamba naye nkujjukira mugamba nti onzijukira bwodde mugamba nti yenze nangamba nti lwaki tojja n'obeerako wano n'okyakala mwana naye ntandika okugendawo era manyi ogenda nyi bagenda ne bakuba ekikadde ne kinyumira nnyo mubeera muziki gwokka bwe gutabuka bangamba mbu omuziki bwe gutandika abantu bagamba mbu obudde singa babusibamuko ne butakya singa waaliwo omuntu nga yakola ku budde nga ye bwabunywereza we bubeera singa ekikadde kya timeless tekivaawo ate timeless kyeriko nti yakikola n'akimala nti bw'abaagala omupiira tolina kugambira nti ate wano siraba oba ki obwana bw'omusajja kati yampitako nampita jangu gwe tugirenga mu wano tukiringa eyo ojja netweyagalamu ngenda nembeerawo ndaba omupiira gwange mu budde nga bwengulabye ate wali security era ng'ogamba Nansana kati ne bw'oba nga toli awo mu Nansana Makutano eri luddawa era eri mu Nansana eri mu Nansana wabi jibuuze Suuna Beni negundi yennyini mbaziira tone mbaziira bombi babiri jibuuze Kayibanda
kakati abantu bwe boogera ebyo byonna byonna kati oyinza ogamba Zambali nti Nansana mubi ajja kujja tugambeko mu comment section awadde honorable MP w'ekitundu ye honorable MP w'ekitundu kati ne bwataba oyo kale n'oli eyavuddeko Wakayima ate oyo tasobola kyogera ate Sebunya oli amweyagaliramu bweyagalira Bakitte yayinza okugamba nti Nansana mubi semanyi kakati awo abantu ze wegamira nti aboogera obasaasiranga obaleka ebitundu ebisinga obungi tebitegeerekeka kati raba ekifo kino bwe tuli oyinza okgenda kale mbulire Kawempe woyinza okisanga kati Nansana tetumuliemu mbulira ng'oli alina ekifo nga wanene bwe wati abantu basobola okujja ne beeyagalirawo nga embeera gye nalabyeko nagizeeko wano nga wali emikolo nga buli gundi gye ntunula buli paddock gye natunudde nga mungerimu omukolo Green Card Gardens Nansana kakati awo bw'oyogera ebyo mba simanyi kyoliko ne bw'ogamba nti bwagenze kuwali kwole faamu erimanga yonna eriyamaakani olaba ebifo ebisinga obungi oba areas endala bw'onaagendaga nti oba Kawempe bw'onaasukka n'ova ku kkubo n'oyingira munda kinga Kawempe ojja kuba mu lutobazi eri nga tolina w'oyita naye kati bw'obeera mu Nankani mu Nansana n'okkirira bodda sayiri z'enemmanga ate kisukka kyo kiyitirivu ate yonasanga amawoteeri ate n'entya n'okutya abantu kati ge baazimba manye walingayo kisaawe kyaffe dda twalinga tusambireyo omupiira gye kyalinga naye nga wonna waliyo mawoteeri eyo wansi era amatawuni matono nnyo agalina enguudo essatu main road ebyo bayitamu wakati ng'emabega w'ebizimbe bino eriyo oluguudo oluyitayo nga lwa kolansi nga naye n'emabega eriyo oluyitayo nga lwa kolansi bajeregerangayo supermarket Kenjo inagamba kanche bakolere ne Wilson naye nakikola ate era kati genda wali ng'ogenda ku musanvu ng'okkirira ku muzikiti awo oyita katale awo wonna supermarket siwe ziri nnungi nnyo ne bw'oba tonnatuukayo awo wonna gwe kati nga wabadde ogenda nti oba ogenda ku Ivory wabi si wabi omanye ebizimbe biri awo wali amasomero amalungi mu Nansana muno mwennyini ng'ate sige gali ag'okwepika naye nga amasomero amalungi buli omu n'ogamba nti kati oli ngaawo St Joseph tulabaawo amasomero nnungi nnyo muli primary nnungi ziri muno mu Nansana tulinamu Little Hedge weri tulinamu Immaculate tulinamu bagiyitaani Rio Quality masoma mwegali mangi mulimu n'essomero wali bw'oyitira ku Little Hedge ng'okkirira era ng'ogdeeri waliwo essomero eriri awo lyanabaga nalyo ddungi nnyo era nentwalayo okwo n'omwana wa mukwano gwange ebyembi ate nemba nga nasengukayo nga nakamutwalayo kuba oli yampa ekifo kuba amanyi ye n'omwana wa gundi abe nga nsoma wano olwawe wakamutwalayo n'ogamba Nansana kansoke muwemu ku kalivu nga nina emirimu anti gyenkola gye gintwala okubeera gye mbanjize so bwe bampa omulimu mu kitundu gwe mba nina okukola nina okufuna ennyumba embeeramu naye teriyo ebifo bitono nnyo ebirina amakubo nga gayita emabega waabyo nga nago ga kolansi nga okwata lino n'ogukira wano n'okwata lino n'ogukira wano naye gonna ga kolansi agayitayo naye ate mu Nansana bwe kiri bw'oba oyitayo n'emabega ku kyekabumbi oluguudo lwa kolansi paka lwogweri ku gundi ku chipu ne bw'oyitira eno n'oyingirira ku ttaano oyite omwo n'ogenda n'oyita eri ku Diamond eri mabega eyo n'ofubutukirayo wali n'ogenda ogwa ku ligenda ekyebando n'ogwa ku ligenda ekyebando n'ofubutukirayo wali ku Nankana nalyo lyakolebwa bulungi n'ofubutukirayo wali mu maaso ga Shell kale oli aba nnimba nnyo bw'ayogera ku Nansana obubi ekikulu mu byonna gwe lowoozaamu nze kati omanyi oyo mwana naye ndi mukulu omanyi oyo mwana nannyini Chief Hardware yinga ku dduuka lyaffe nga muvubuka tukolagana naye nga mukwano gwange era nnyo n'olwani bwe ŋŋenderayo wonna ye mukwano gwange ate omanyi talina mbirombo yeewulira oba wakulabirako abaakumanyi abantu bwe nakujjukira bannayinza kati yadde edduuka mu bitundu byonna bino lwaki teyalitwala walowooza n'alikola era erimu lyalikola Kasubi era we yava Kasubi najja n'alikola wano bwa Nansana kitegeeza nti Nansana si kintu kya wansi mulekeraawo ababadde bagijerega waliwo n'okujerega olw'okubanga tomanyi abalala ne bajerega olw'okuba yenkola yamanyi waliwo abalina nga ye mu njogera ye
ayogeranga owuliranga ajerega naye nga yenjogera ye Katonda bwe yamukola ki nga bwe wawuliranga omugenzi Kiseka yalinga tajerega nga yenjogera ye kati nze nina enjogera gye omuntu gwe mmanyi ayogera bw'atyo ate abantu bo ne bamutwala nti abavumye gundi Kasuku Kasuku bw'aba ayogera abeera tajerega bwe yakula bw'ayogera aba tavuma kati nate for your information Kasuku y'omuntu asinga okubeera omuntu mulamu bw'omusanze tali mu kamera mbeera ali decent ali humble muntu mulamu nnyo abatamutegeera kati abulibwa oyo saagala abakola ekyabamalemu abamaleko emirembe bw'ati asobola n'okusanga ng'osula buziti gwe oba ogamba nti si banaku mulage nti toli munaku ye amanya atali munaku kyalina omukolera mwoki eyo olaba oba anaddayo okugamba nti eno wasula banaku ngekyakivaako ye taba tali ku ekyo kugamba nti oli banaku ye yenjogera ye abanoonya kkubo ddala bwe yakula nga bw'ayogera nzi mumanyi oli abadde mwana muto mumanyi akuze mulaba yingidde amawulire nga mulaba tubadde naye ebbanga ddene kati mutegeera tavuma ekyo tebakulimbanga era bw'owulira nga kasita bintu biyingiramu kuvuma nga kuwanyisiganya bigambo ngakivaamu mutabikola n'olwekyo bwe mutatwala Kasukufu nga bagamba nti abadde abavuma tabavuma nze mumanyi ate bwe mba nkugambye ekintu bw'oba oyagala kikkirize bw'oba toyagala nawe ojja kulekera endowooza ye naye nze nkugambye nti oyo bw'atyo abeera takuvuma abeera ye byenjogera ye bwe yakula nga bw'ayogera era ojja kigendera ojja kulaba nga n'egundi bw'atandise okwogera Zubeeda ne naye bw'ayogera naye ye Kasuku kasita biyingiramu kuvuma bantu kuti wanyisa ng'akivaamu toddamu mulaba tasobola tewali nsonga lwaki ayinza okwataakinga abantu tewali ye bw'ayogera kati waliwo yabeeranga ng'agamba abe najeera naye ate asula saidi zeeyo naye nabo bagamba nti abe najeera kati n'abe najeera baveeyo bamuwambalire bantu temumalira kati nze kasita mbabuulidde Nansa nakyali mugumire ku kyange nti muli b'amaanyi nnyo mbageraageranya n'ab'ekitende bali kitende nayo lyali ng'eddungu nga nsiko ewedde emirimu omuntu n'agamba nti yingira kitende nga oyinza okudduka n'ogamba omusajja abadde agenze ku nzita kati olwaleero kyekifo kikola ki kirimu n'essomero eddungi buli omu mweyettanira mulimu ekisaawe omusambira emipiira gy'ensi yonna ate abantu kati Nansana ne municipality mwe muli mugyeyagaliremu nnyo bwe n'oba nga mwe muli Namboole mu Wakiso wammwe era mwe muli Namboole Wakiso district Namboole si wa Wakiso district mwe muli Kyabaggu mwe muli Kavumba ng'era okyakayana n'abantu ate Nansana takoma wano agenda mpaka eri anti nze nkuwulira Nansana mumanyi nze Nansana mumanyi bwe kibanga kaakati gwe nno nkugamba kino okumanya Nansana ate bw'ombwanga omuvuma nkwewuunya mwe muli n'ejjinja Kalooli n'essomero ga Saamuyiga mwe gali Jinja Kalooli eryo St. Aquarius Thomas Aquarius mwe gali ekigo ky'ejjinja Kalooli kiriyo mwe muli gundi mwe muli community hospital gundi community hospital ne community nursing training school nonyeza okugamba nti mu Uganda Nansana yemu kubalina essomero eritendeka abasawo tugende kale mu division endala mu Kawempe eriruddawo babimanyi tugende mu Makindi mulimu essomero eritendeka abasawo aba Makindi bagenda kunyiga balinamu essomero nedda bwe baba banyiga ate kugamba nti onyigira bwereere bw'obaba ngo ensowera ekwagala gyekugwa kubbwa kakati Makindi endooza mulimu wali erimu eyagundi n'omwami yali omuzungu neyesimbawo ne bamuwa ekifo yali ku LC3 nga atagambye nti nze ndi nzaalwa ye Ireland era ndi muntu ndi Irish ate n'omuwa ekifo obeeranga bonna sijja kugenda yeeyo kakati n'olwekyo Nansana municipality mugiveeko mukira temuliimu essomero litendeka sirina we ndimanyi municipality yakira simanyi we manyi bwe bali essomero litendeka ki
basawo naye wano ffe tuli balina abasawo naye era eddwaliro n'erizimbibwa abasawo we bali we bava Lugoba Community Hospital erina nursing school ennungi ennyo bakola nursing and midwifery so Nansana tumwenyumiririzeemu nnyo muleme kulowooza nti kifo kibi abantu edda abantu baali babadde nga beenyumiriza nga buli ayogerako agenda Makindi yali mulungi naye ekifo mutabeera mazzi ng'ekyo manyi nze nabeerako omukazi gwe nali napangisize e Makindi okumala emyaka 11 nga awakati twafuna ku mazzi ga ttaapu Makindi yansobera baba national water bali kuki nga banoonya ga kusoko taapu mweziri bujjayo ko ne butonyayo nga bubanga bwomanyi emboga ekaaba obuzzi ne butonya ne buvaayo ne bubula naye osanga amazzi Munansana mwe muli amazzi aga flowing okuva January paka December piped water ate Munansana ye area omutali zino ntobazi zimala ku bantu mirembe kituufu ekyo kituufu nnyo kakati oli agerega Nansana ebirungi oyagala byenkana ki byekyo kozi ng'olina ky'obuuza ekirala mwe nabadde mukayana nga mugamba nti bannaaye Nansana waffe ndowooza mumutegedde kubanga mubadde kojjaka togambye nti mubadde mubeera mu Nansana nga temumumanyi ebifo mubitegedde ebimu muyinza okuba mubadde temumanyi obadde tomanyi nti Wilson Hotel ng'olowooza olaba osoma busomi Kagamba gyeri wooteri mubeere nga mweyagalira mu kifo kyammwe sobole kubeera nga mwongere n'okuba nga mumutegeera ate gwe wenyini gw'olina okufuula ekifo kye ekyebbeeyi gw'oli bw'aba akimanyira gwe totawaana n'ogi kiyonje nze ngamba nti ne municipality e Nansana yemu ku municipality ennyonjo naye nga temwerabira bw'oba ng'oyagala naddala mu ab'e Nansana nga bwe mumaze okukitegeera bw'oba oyagala ka bicycle kick bicycle kick ojja mufuna kunoonyaako kojjaka gatto ku nnamba y'essimu 0752 abakazi badekerawo bayisaamu amaaso madde nnwanyisa nnyo ekintu ekyo okuva mu 2022 nnwanyisa kintu ky'abakazi abagamba abasajja nti tebamalaako era nnwanye ndabika nina bwe nkituusiza tekyali mukazi agenda ku poliisi mubaweero feya nti omusajja tamalaako kati ate batandise genda nti munnange ansuseeko ate horsepower nnyingi ne bw'oba oli Bulaaya ne bw'oba oli ludda wagwe ojja kumanya nti bicycle kick ajja kuyamba okutereeza amakaago olabenga nga ne bw'oddeeka nga tolina kyokutte amanyi banaatera otandika abakazi nze ekyo kisajja kikojja kagato jako nti ki ye yaleeta bino byonna ng'ate nze gyempita basikazi banjiramu bati bansonga mu emimwa tumanyi nze maze yali munnange taliimu wadde akapeca nga naye oyo saagala naamugambako oli yalinga yepampalika nti baze tamalaako n'agenda welfare wa poliisi bw'amaka akola ku byamaka kati naye n'asangayo ate agenzeeyo ng'oli agamba nti omusajja taŋŋanya ki kwebaka kati oli welfare abagamba nti kakati gwoba ono takuganya kwebaka kankuwoono mukole muti ono atwale oyagamba nti maama ngani ogwejjako ekyo kati ate olwo mugamba nti wabadde ononye eki abakazi mwagala ki ate ye gwe nsimanyi omanyi abakazi bajja kusobera tebaagala tebannakiyiga paka ne bw'olisanga omukazi ng'alina emyaka emeka ng'amaze ku nsi emyaka osanga omukazi ng'agenze we batunda eddagala ekyakinasi nembuuza abakazi bano bagula ki yagalayo kali akafunza nogamba ate kiki osirika nogamba byabakazi sibitegeera ate ogenda okulaba ng'oli agamba nti nawo nno nalina erigezi naye omusajja mutono ate baagala agezi kitegeera nemubuuza nti kati n'omunene ate ng'omaze okufunza olugoye omaze oddufunza ate oyagala entumbu ebeera ennene onaalwambala otya nga abakyala temutya nammwe musobola okubirako kojja kagatto n'abawa bicycle kick anti abamu abasajja mbo atya kuswala kamutege nedda gwe kati ojja nze nenkubuulira engeri gyojja okakozesaamu ng'omusajja we ate sigamba nti ng'olinga amuwadde eddagala bala amanyi batya nnyo ng'omukazi andoga nedda gw'ojja alikozese nga gw'olaba gw'ofunamu
alaba gwenga ku machanga lwosuzeewo endigidde ekyuse lwasuzeewo endigidde ekyuse no kwalitegeera naye mukazi ono bagiki terudi nalinga nsikattira naye kati omanyi wali badde kongo olaba TV ng'esikattira naye bicycle kiki bw'omufuna oba tekyasikattira TV era ogenda okulaba ng'agamba TV y'omu kisenge yesinga ng'ey'omudiiro takyayagala ogirabe ate nga 31 ogwokumeka omwezi gujja kubeera gwa July 31 genda olabe ekiyitibwa endongo kadongo kamu yakuumidde music wa Uganda waggulu era ojja kukizuula nti n'abayimbi abajja bwe n'abameruka bwe bamala okumeruka mu tuyimbaraga tuyimba biki batandikira mu nnyimba za kadongo kamu ze bayimba kubawonyaawo era ogenda okulaba nga zikoze hiti okuva emyaka emeka buli obaluddiza eba hiti olaba oli yazza Nabadda wa myaka 58 ono Nabadda oli wala mama so tulibaddenga koko gundi yaluyimba Gerard Mukasa yaluyimba mu 19 ndowooza oba yali nkaaga mu emeka wangi yaluyimba mu nkaaga mu 7 n'ogenda kawulanga kakomyewo Ntongo baluyimba mu 19 7 no balu kuba 1973 Ntongo nebeera hiti ate neddamu nebeera hiti mu 2005 nalabye omukulu atwala ekitongole kya UCC nga ayimba muyimbi oyo twalinga tuyimba naye nze nalinga nnyimba n'ennyombi ttembo ng'alina ekibiina bakiyita Lungujja Dramakitaz muyimbi Lungujja Dramakitaz era uyu mwana we Lungujja yava olwava e Kasanda yajja buzirungujja nga wabadde abeera yali abeera yali asomera mu Lubiri SS nalabye abantu era mu bantu abagala music mu bantu abagala emizannyo mu bantu abagala kadongo kamu mu bantu abagala art Honorable Nyombi Tembo yakwata ekisooka olaba n'abamuzannyako tebamwagala ku mwenka abaliyo booko bonna tebamwagadde kwenkana Honorable Nyombi Tembo era bwati yampita nabadde naye gundi ndowooza wabadde oziraba twabadde naye era nga kyetuliko mujje mulabe show egenda okubeera mu Serena Gardens enaku z'omwezi 31 omwezi gwa July kadongo kamu bagiyita ataakula bakunyooma genda olabe era ataakula bakunyooma kubanga okumusajja akwata omuze Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Nsanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso kinene nnyo okulaba nti kadongo kamu akomawo era atunoonyezza nnyo waliwo n'omuwala gwe tubeera muwala muto niyo omuwala oli ayagala kadongo kamu okukamala Proud barrister oyo akwewuunyisa so muwagire nnyo ennyimba zammwe mwagale nnyo kafeero yali tannafa olulimi lwammwe my proud barrister nze nasooka omukyaza ku nze nasooka omukyaza oyo omwana ne mugamba kwata eyo layini lemezaako ayagala olulimi lwe mwagale nnyo ennimi zammwe muzitendeke abaana bammwe mujja kunyumirwa byemukola ate buli lwanga owuliriza oluyimba sooka obuuze nti nfunamu ki ebigambo ebirimu byoba ogoberera ate bano abakakati bano abajjensi bawuliriza nnongo nedda nti kakati bw'onaamala osobola okunkubira endongo eyo mu myaka emirala 10 ng'oluyimba lw'olufulumi nga wakyaliwo alwagala oduwuliriza ebyo ebidongo bwebamala okugira wayita emyaka 10 waliwo alukuba kati mundeeteraayo ku nnyimba ezaabo ze baakuba nga benoonya mani biiti mwe zajjira okube ennyimba 10 ng'oziddiringanya okube n'ezakafeero ne basudde n'abo bonna bakadongo kamu misa kikale ennyimba gye bayimbamu ng'oziddiringanya tulaba abantu ze banaayagala oba oyinza ogenda mu kikadde ne bakubira ebyo nedda saagala nnyo okugenda wala bali bajja kulowooza mbasima naye ekituufu kiri nti kadongo kamu ye music obalaba nti ebweru bo bakuuma ekya country music nga tebaagala bantu bamuyimba baggweewo bakiri basponsoringa abalala ne bakola ki obala mwami Nyombi Tembo tayagala
beat za Kadongo Kamuzigwe yatuuse n'okungamba nti nzire mungi y'ennyimba za maloboozi era kye ngenda okukola kamalo kwatono kanjogereko no ayikatono amba kati oli mu kuyiiya nyimba ez'amaloboozi nga bw'owulira ng'ezo ennyimba za abawulira ku nnyimba zaffe nga ekintu ekiwooma ebyobuwangwa bwaffe obwavu bayita obwavu obufumbo ezo bwe ziti ennyimba ez'amaloboozi nga si za ndongo boziwulira abamu balowooza abayimba za kwaya kale ennyimba za kwaya ezo kati ate ensi ezeetaaga era nezimala zivaawo nazo music abaaweddewo kuba abayimba mwezo bamayinja abo bonna mwe baava abayimba mwezo twalinga ne bakeeziya nga tuyimba mwezi era ne baava bakeeziya nambi kagamba bwe zivaawo mulimu ebintu ebivaawo ekyo ne mukisiibula Kadongo Kamu bw'anaavaawo okuba endongo mu Uganda nga kusaanawo ye gwagamba mbuza kwaya ziggwawo kwaya ziiza okuggwawo kutwala ab'endongo nti mujje mutuyimbire ku mukolo gwa kyaki oba ki tekisoboka era kyaki olaba n'amawanga kati agaakula national anthems baleeta bantu bwe bati ne bagiyimba so yembeera mukwana okay ndowooza gwe wenna omulabi wa Tronaz Media woli okitegedde bulungi Nansana omutegedde ate toweerabira bw'oba oyagala ka baisokoro kiiki ani gw'onoonya onoonya kojja abamu ate saagala mwebuuzise nti bikola kubanga tojja kujja ongezeseeko owulira babe bwekikola so gwe manya nti kyenkuwa kyekyo anti nze wali ogezeeko okugula muwogo akaawa okumanya nti oba takaawa okola anti omulumako kati anti olyayinza okwagala okumanya oba likola asooka agezese n'ayagala okungezesa munveeko neko oluvubuka lw'abandi tojja na bigambo bibuuzo bya kisirwana bw'aba muwogo omeketako naye no si muwogo n'omunnyu ng'oyagala kumanya guno munnyu sukaali naye nga wano kyotwala manya gwe manya ojja kufunamu kyoyagala gwe kuba kubika kasimu omugambe waikojja kagato kyakoze ti kaakati awuza omuzigo nziza omuzigo oba kyakoze ndowooza tuyinza butasukka wano omuziki mujja guwulira nga 31 ogw'omusanvu ku Sheraton ojja kumpa n'ekantu ako 31 ng'ennaku z'omwezi 31 Julayi wali eri ku Sheraton Gardens omuziki ogenda okubeera ate akulaba akunyooma abayimbi bo Dani Mugula omuli Matiya Luyima Nakakawa Sauda omuli Fred Sebata mwe muli abayimbi bo bonna abakadde be wali olabyeko bonna Katharine Namatovu naye ajja kubeeramu nnyo Nabatta ajja kubeeramu Bamiri Sengendo bonna tugenda bakuŋŋaanya abayimbi abo bonna bagenda kubeerayo Bawire Mukaabya ne Mathias Walukagga alina eddoboozi eriringa ennyonza omwana oyo ansanyusa ne Bawire Mukaabya ajja kubeerayo Bawire y'omu ku bayimbi abakadde tokikola Bawire y'omu ku bayimbi abakadde ebintu by'okumugamba mukadde tabyaga nze ajja kiŋŋambire mu maaso nga ntudde awo akugambe si mukadde kale nze musinga obukulu nze ate oba nze kati nze oli bwangamba nti ndi mukadde ate kyekisinga okunsanyusa kuba ngenda okumutunuulira nga ate ye omuvubuka nange bwenfaanana ng'ate nze ndabikako kale nze nkyenyumirizaamu ekyange gwe leetayo abantu abali mu myaka 7 nga tutuule ffenna nga bwe tuli bwentudde oyawuleka ani alabika obulungi nkyenyumirizaamu kuba Katonda yakimpa ate Katonda bwakuwa ekitundu takisiima oba tomanyi kusiima so bwampa obulamu nabwo ngamba nina obulamu naye ate oli bwennyirira ate bwengamba abantu nti nnyirira ate nga bagamba mbu neewaana nga Katonda bwaba akuwadde obulamu n'ogamba nti nina obulamu nga kyo tebagamba nti weewaana so ndabika bulungi naamwe mukimanyi ataagala kuntunulako ng'ogenda mu mivumba ng'obikkula emivumba kirabika obubi katuveewo wano mubeere bulungi mweraba